katutandike kino ekina Uganda kyaffe nsanyusa okulaba gwe wena agenda okubanga okinyumirwa kisanga wano wenyini nyini ku YouTube channel eya Kabanana YouTube channel okisanga ekutusibwako munnaffe ono amanyiddwa nga Boss Lady ono mulungi nnyo mu kutambuza emmere mu kuderivalinga emmere ebika eby'ekiganda kyennyini nyini matooke malumonde bijanjalo byennyanja biri by'omanyi ebyaffe ebyekka awamu mpozi kasooli n'ebirala byonna ayambako mmwe abali mu biyumba mpozi awamu n'abo abaagala okulabika nga abafuna ebyokulya byabwe baleke Uganda nga oli ku office oli ku accommodation kala bana mwenda Saudi Arabia Qatar Dubai mubekwate badelivaringa emmere nga bw'ogyagala basange ku 0788570226 oba plus 96538758 bebakutuusizaako kasinema kaffe kana ak'ekina Uganda Boss Lady kuba emmere yaffe gye twalekeka era katutandike mpola mpola ya 1 ya tugenda maaso gambye kutusibwako bannaffe bano aba Boss Lady era nga batugamba nti Naluyange Farida film be bakutuusaako firimu eno tutandika butandisi Naluyange Farida mu sinema tomusubwa mpozi ne munafuna amanyiddwa nga Boniface Kalanzi toyina musibwa Mwanje Stephen Kabanana era nga nayo mweno toyina musibwa etandika butandika kina Uganda mpozi Esemakula Nudini naye ku lutimbe oba Senemakula Nudini kina Uganda kyaffe kino ekitandika kiyitiddwa Gyenvudde ye sinema etandika Gyenvudde ye sinema etandika kina Uganda kyaffe ekyomulembe Semakula Nudini yakola kuba nga location manager katandika ne Land Lady agikonkonye ekirungi ye yagizimba yebaleko nnyabo mwalimu omukyala njagala kubbaawo era ensonga yali emuleese omukyala ono yali agala mwami ye Land Lady naye aze leero amaliridde aze ne kufulu n'ebisumuluzo kati Land Lady kumbe Kabanana gwe babanja kunoonyeza ebbanga mpulirako Kabanana bulijjo gwe babanja era abadde bamunoonya nga talabika okwewozaako mukwano kungi mbadde nsaba anseki yakujja sente era Land Lady si mwetegefu kulabika nga awuliriza okwewolozaako kwa Kabanana okujjako okusasula anseki gyempulira kwata musawo mpe sente kyokka nga Kabanana alabika si mwetegefu kubanga azisasula kuba tezaaliwo nyingira mu nnyumba mufulume nzijawo mukyala wo otambule onviire olira firimu Gyenvudde etandise mugave Uganda sina budde Land Lady nayingira eryokubanja nga bakedde ku makya naye nga n'ekyeggulo basuze enjala era nga talina adde ekikumi kati Kabanana alina omukyala sina kyenneetaaga kirala mukyala Kabanana ali lubuto babafulumiza ennyumba eno etandise Gyenvudde production bagave Uganda Mwanje Stephen Kabanana jakubeerawo fuluma tambula ogende sebo ndi mulala Land Lady aze ali bulala mukko ali bulala era abagobye ze sola nfuusi sola bamulekwa mama mukazi ali lubuto yayiko tumbo alele tumbo kuziri eziri agenda mu za gavumenti zino za gavumenti zino basasula gwagenda omuwa olubuto nga tumanyi nti basasula ate Land Lady si mwetegefu kufulumya nga ofulumya ekintu okujjako ng'onaaba osasudde ataddeko ekufulu eyiye gyetugenda ng'obudde bukyawo obudde bugenzi kati omukyala atandikirawo sebo yiya gye tulaga nanti buzibye ogwa Kabanana guggwa gutya kubanga guno guli ziremu guggwa gutya Gyenvudde yogera naawe sego wampasa kati amugala naye lwaki nawe tonobaako mbadde manyi gwe wampasa kunoba nze yiya gye tulaga bamugobye mukyala ali lubuto eno etandise Amwanje Stephen Kabanana YouTube channel kwogisanga firimu eno ya omukyala amanyiddwa nga Naluyange Farida era ng'ekutusibwako Rio Cinema tisawezeeko ekyokukola alo tuvaawo tufuna awala kati omukyala ali serious omukyala ali tumbo nkulu bagobeddwa baddawa
ogwakabana nagwo guleka guli mu afu time katwe tufaayo tuddako ku mabbali eno neri amaka ga kigagga waliwo ababbiŋŋanye waliwo ababbiŋŋanye gano amaka galimu abalongo naye kigambibwa nti omulongo wasswa abbye esente z'abaabawe egenda maaso etandika bagiyita gyenvudde mwanje Stephen Kabanana Bone Kalanzi Farida Naruyange mpozi n'abalala etandika butandisi nano nze sinabakubba ku ssente bano ekyo ekibawoganya kati naalongo yali eri ku mabbali nawulira abaana bano nga banyonyogana nga obwana bw'enjala wama mami woba olaba nze sobola okubba ssente nga nze waswa wama tosobola mami ayagala nnyo abalongo nze mami sente zange bajja zireeta babbye omutwalo gwange bajja zireeta maka g'abagagga balina sente etutogana ng'obukolwa laba nno kati bwonsuula kebera mu nsawo omwo maama ayagala nnyo abalongo abalongo bakutteyo baaba waabwe waswa asitudde omutwalo kyokka maama takkiriza nti abalongo babbye babbye sente z'omuwala tugenda maaso etandika butandisi ekutusibwako bannaffe aba Boss Lady gwe bagobye obanyi munange omuntu abaako ababe yali alina mwannyina era nga mwannyina ono yali amuddako kati yava amukyalirako kawungeezi yamukyalirako kumba aleese bizibu eriyo omugenyi akukyalira nga wadde aludde okukyala gy'oli naye ng'aleese bizibu waliwo buzibu oteekwa kuba na buzibu kabana natomala gakyala wange ebbanga ddene nga tokyala wange wuyo n'omukazi yafuna dde olubuto lukuze sabeko gyemala okulaba alina byenjagala okuliisaamu alina byagala omuliisaamu kakati olaba mwannyinaze ogwange simanyi bwe guggwa landiroodi azeeyo ng'ali bulala tabadde bulala wabula abadde bulalamuko kakati najja kagamba n'atufulumya mu mbeera eya chati kakati bw'atufulumizza ate nga bibadde byaliyo ekitegeera kati bw'atufulumya bugenda okuwungera ebyamazima nga tetwire tugenda bukyaga kakati ge mazima kwe kujjako wano okubeera nga jasiti kwekwekamu awo kwekwekamukawo kumba asaba butuuze amazima mulamu owu yali lubuto ate olubuto lukuze sina ngenda muteeka jasiti bbanga awo kasitazaala awo kati mwanyina nga mugamba tekituufu ennyumba weeziri naye ennyumba za daddi era simanyi daddi ng'ayinza okukwata ennyumba emu n'agikuwa nawe mu kusaaga badde manyi daddi ye muko wange ekyengenda okukola kintu eki mugenda kugira mubeeramu rumu yiyo kati mwanyina ng'amuwa ennyumba efirimu eno etandika tulaba gyenvudde kati daddi bw'anadda nga mugamba mukowo yaze ne mwanyina ne mukazi we alina olumukazi ali lubuto naye ng'erumu ya daddi eyo yakulunda nkoko tugenda maaso firimu etandika eyo famire ekukwatako kati oli musajja asobola okugoba enkya oli omwana gwe bagenda okuzaala yakuyita senga jjukira nze ndi baabawo ng'asaatuuka landiroodi yamugobye kirungi nnyo n'okuzaalibwa n'abaana ab'obuwala n'afumbirwako mu bagagga egenda maaso etandika butandisi kati kumba ekituufu abakulu bano baali babbye ssente waswa yali abbye ssente z'abaabawe kati kataamubuuza gwe kiki ekyakubisiza ssente nga kigonga akulaba nze nange nabadde simanyi nti kigonga ndaba katwalo nenkeyambisa tugenda maaso etandika butandisi bagiyita gyenvudde 755 eyo yesimu y'omugave mukiibi gwe wano bulijjo kigongo tobba ssente kakati lwaki wawaabidde muno
wawabidde waki nange luli nabba akanaana nekinyindoopa nange nakiroopye abalongo babbi era oluvannyuma ennyo akawungeezi daddi wuno akomawo Semakula Nurdin ageeka ye taata wa famire eno era ye Ssaalongo tujja kikwasaganya daddi ayagala nnyo akaana akano ak'obuwala mami ayagala nnyo abalongo bakubye cuuti nga bagikuba omuwala kati daddi alaba omwana ow'obuwala akuze ayina otandika okugenda maaso n'okuleka nga agattagatta emirimu naye daddi nze nina kyenjagala okugamba olaba luli abalongo babba sente zange daddi luli abalongo babba sente zange kati nolwaleero babbye sente zange ku makya ne balope wa maama maama nagamba mbu tebabbye layira nze simanyi bazijjayo abalongo babbi nze nange simanyi babazeewoze babalonze kati mami nze bwe mugambye sebo n'abongera ne sente endala mbubo si babbi ye Semakula Nurdin enetandika ogwakabana nagwo lefa lyagufuuye gutandise gugwa gutya tugenda maaso nene ey'omulembe kina Uganda okisanga ku Nganje Stephen Kabana na YouTube channel abaana abali mu biyumba mwina mbazigirira kampani emanyiddwa nga Boss Lady egenda okola delivery y'emmere yonna yonna gye weetaaga bijanjaalo mugoyo matooke lumonde okulya kasooli akyali kiriya beekwate bakubire ku 078 557 226 Boss Lady basangibwa Dammam e Saudi Arabia kakati omwana bwafuluma yali aleseewo essimu wabula ng'essimu eno yali tagyerabidde bwerabizi yali agireseewo intentionally kubanga alina message gye yali ataddeko yali agala okuyisaawo message ey'abalongo bano nga babbi wabula amaze n'agireeta n'omumwa neera ye Semakula Nurdin ageeka ogwono gwo gwatandise ogwakabana nagwatandise kyokka gwatandikidde mu wano Niiru mwanyina kyava ajja mwanyina yamuwadde ennyumba naye mwanyina yamugambye nti ennyumba gye bamuwadde mukoddomi we yajja kwagala ogiteekamu enkoko era yibadde puroguramu eddako tugenda maaso nene ey'omulembe bagiyita gyenvudde enjo mwabuziza anko mwangu emubuuze anko ono ye muto oba yoni olaba kituufu era bizibu ebyakuleesa awaka nina abaana 3 balambirira tomanyi nabaana be nina kitegeeza bulijjo tokyala wange kojjowa ebizibu nga bamuleetera abaana ye kabana nuwaffe gwe tumanyi bamuleetedde abaana omu ye Miracle omulala ye Angel kati nga mugamba what miracle do you want to show us for now we want to see your miracle kumbe ensi etandise omukuba wano Niiru alo kyekyanyina kakati kabanana afaanana ng'obudde bwennyini yazze afaanana ng'obudde ne bwolaba gafuzi yagazi ya emboozi embeera yennyininyini yamukubye wano Niiru tetumanyi gugwe bwe gugwa tugenda maaso embeera eri bulala gyali egenda maaso gyenvudde tulaba kina Uganda tinga tudde wa Naalongo ne Ssaalongo mwana nalese ensonga tujja mmotoka nga naŋŋamba abalongo babbye sente ze naye ate gwe nowulire Ssaalongo ayanjula ensonga ng'era bwe zirina okubeera naye Ssaalongo nze wansobera olwokuba tulina ekyana kimu ekiwala kyoyagala kyotiitiibya kati kibbisa n'abalongo ye naye baba bamubbyeko lwaki ate yafuuka omusobya
abaana babbye omutwalo kyokka tunkwata sente endala te nobongera bongezi oba obasigamu obubbi obwo mutima si mulungi. Balongo wama balongo mujja tulabe balongo kati abalongo nga bayingirawo ye Farida Naluyanga ageeka yenna alongo kati abalongo nga bayingirawo abalongo babbye omutwalo maama mukubawakanira n'abongera 5 kati taata ayagala nnyo ekyana kino ekyobuwala ekiwala mwe lwaki mwabbye sente za munammwe kyokka temukomye okwo maama mwe n'abongera sente endala mbu bagambye waswa yazibbye naye maama yabadde amutumye n'azironda naye maama sente nazizinze mu stokisi alonda mu stokisi zange muwulira saaba muze gwa bubbi saaba mudeyo mu bubbi mami abaali tugenda bonoona tugenda maaso nene y'omulembe bagiyita gyenvudde zikomyawo isa Farida Naluyanga firimu Rio Cinema is now reality tugenda maaso nene y'omulembe wano ekutuusibwako Bosi Lady wali eri Mutama mu Libya Saudi Arabia bakubire ku +965 +966 538 758 432 badelivalinga emmere yonna yonna gye weetaaga basangibwa mu Damamu. Kakati muko ng'akomawo muko yakomyewo kati ng'amugamba munnaye muko we yaze omuvubuka olwabika wulira omwana abantu ba famire nze saagala kwesembereza abantu ba famire era njagala omala okunywa akacyayi ogenda ogobe mukowo mwannyina mwennyini yayagala bagobe kabanana kugoba mukoddomi wange kuva wano kati ng'agamba sobola kugoba mukoddomi wange kuva wano kati nze ngenda kukola bwenti kumakya ngenda kera ngende mukonkone mugambe mukoddomi oyo yagamba ennyumba ajaga wulira ab'eŋŋanda kituufu wulira ab'eŋŋanda nze saagala kabanana abeere wano wadde baaba wange kabanana ayina ebigambo kabanana ayina ebigambo mwennyini mwannyina yasalawo amwegobere kyokka nga ne mukowe tamugobye ensi nzibu kati bwe tuvaayo tuddako ku mabbali eno kiza Daniel bano nno basomesa omu ye sekuritale ku ssomero erimu bwe bati batambuze ebintu byabwe bwe bavaako mu kirasi ne badda ku mabbali nga bagenda maaso n'okugusinda basinda olukundo kati amugamba naye headmaster bw'atusanga iya mugambirawo zino ensonga za ggwanga talina naziyingiramu n'akamu abawala beekaza yakeera najja akonkone mwennyina naye ng'ekimuleese kumugoba mwennyini yamugoba si mukoowe wulira firimu baaba wasuza otya mukoddomi onayogedde naye wulira firimu yamugoba naye yaŋŋambye ennyumba ajagala muko yatugobye kuba n'atuuka n'okugamba wulira firimu naye abantu be tebasobola tebajjangako wano nti babeere era naye yagambye era sebo ne bamulamuse nga babeera wano naye gana maka gaffe ngaye ennyumba ya pulaning oteekamu ebintu bye kati engeri gye nagaye nti yapulaninga okussaamu enkoko ennyumba ajagala wane nookirinaawo nnyumba nagambye ate naawe okimanyi wano sirinaawo nnyumba sokoleke labayo kwangoba gwongoba muko yangoba okatandika atyo nga mukangoba atya gwe nawe omukazi angoba atya lwaki mwennyini tazze nanneegobera tulaba gye nvudde ono abazaala buzazi ono sibbanga tuyagala nkole ki kigana myezi 2 mwaka kiboso efirimu yino sobola kusalirwa eŋŋanda teziyamba nga bisange naye kakati mulinga abangoba ne muko kati nze ŋŋendewa naye nga jjukira nti okusomako kwonna nalinze jjukira nze nakuwerera ebyo biba tebikyakola
Achagamba wanaje kufundura nembagama kugenda nkakasa mukono gati bano banye nawo mwana munyonyote buli kimu ne mugamba buli kimu genda ogwakabala nagwo gwatandise dda guli wano Niiru kati gweyongeddemu abadde anoonya ikolaiza bamukubyeyo okubiri guli tu Niiru wano bamugoba agoba eri ku mabbali eri omupangisa ali eringa ku geeti ayagala guno omuzigo agwagalamu nkoko mwanyina yamugoba guli tu Niiru guli 2-0 gugwa gutya ebintu bino byandibamu gavumenti sikulimba byandibamu gavumenti bankuba bansose kunkuba emulandi lodi nagoba kati bankuba batya 2-0 byandibamu gavumenti kakati n'okumanya nga wakyaliwo ebizibu 3 Niiru yinejja mulamu ebiseera by'okusumulukuka bituuse firimu yino gyenvudde abaana obubuwala agobye mwanyina ate mwennyini yamugobye kuba mukoyo badde agamba asobola mugoba agamba tasobola kubeera na mwanyina eŋŋanda teziyambika amufulumya mwanyina olubuto mukazi we alumwa ogwakabanana kati guli 3-0 guli 3-0 kati mwanyina bwagenda nasooka azze omukyalo ono mu nju ayiye beba abakyala mwanyina ate munaye bwafuna tayagala kumanya mbeera tayagala kusemba nkuku nyina biku ng'aleeta ewuwe egenda maaso bagita gyenvudde mwanje Stephen Kabana na YouTube channel kugisanga mukibi nga bulijjo nze nkutuusaako tudda kubasomesa bano buli badda ku mabbali ebweru wa sitaafu nga batandika genda maaso nakweragalavu musomesa Kiza Daniel ayagala sekulitale n'awatali nagambe firimu eno ekutuusibwako aba Boss Lady basangibwawo mu Damamu e Saudi Arabia kakati bwoba oli Kata oli Dubai abaana abalaba firimu eno essaawa zino jayo esimu nyiga 0775572206 kola oda y'emmere essaawa zino zennyini emmere ekika kiri kyennyini kyewaleka ene waffe e Uganda kyennyini kyebaba kuleetera munange oluvannyuma ennyo Kabanana ng'ayoola mukyala nga gyamutwala mu ddwaliro omwana ng'azaalibwa bazaala omwana wa buwala ndowooza kanaakaano baba katuume ani bakatuuma erinnya Terry Kagwana ensanyu omukyala asumulukuse wenaalabira nnya 0 kubanga guli 3-0 ebisale by'eddwaliro egenda maaso akasodo oba yakabyewa oba yakakoze atya n'ensonga enkulu nakawere alina okunywa kakooko omwana yamutumirawo na bukalu kubanga aze n'embeera ya bukalubirivu kati omwana oyo tumutume na bukalu oyo abasajja abamu balina ebigambo nti oba oluusi omukyala bw'aba alina olubuto embeera yonna yeekwata kakati kakoza dde akaana embeera egenda sumuluka akaana landirodi atugobye sente zeekutte embeera yatugobye mwanyina batugobye naye kati kokazadde embeera egenda tereera tugenda maaso okuzaalibwa kuwedde kakooko weekali kamala okunyiganyigamuko kunakawere ono bazadde akaana ka buwala efirimu eno tulaba gyenvudde era ng'ekyagenda maaso nagambye kwata +966 538
0758-432 ogende maaso n'okubanga okola delivery y'emmere yona yona gye weetaaga. Bannaffe aba Boss Lady basangibwa awo wennyininyini mu Dammam, Saudi Arabia. Buli kimu kyonna kibere nga kitambula bulungi nnyo. Kati obuzibu firimu yino omusawo yajja kaagala 12 musawo nammwe temuwemula. Kiki ekibawemuza mu ddwaliro muno? Muli bantu bakulu 12 kyeki? Ate nga ezo sente zenjogedde na ntono. Musawo muleke nammwe kukudaala. Kakati kiki ekikunvumya ku nkya kuno? Laba waatunula. Nafunyeyo emitwalo wagindaba 5 ate nga nagyo nayise mu buzibu. Naye kati musawo ekikupalanya ku makya kuno noŋŋamba emitwalo 12 kiki? Mwanje Stephen Kabanana omanye enseyinza okuweterako koona n'olowooza oba Mukama Katonda yeerabira bwerabizi nga bino byembonaabona yalibadde yanzitadda. Kakati bwaneerabira emikisa gye ne giva gye ndi kyova olaba mbonaabona weeti. Tujakola tuti olijaza sula emitwalo 10 12 kwenda okitoolako waire 10. Musawo agamba tubadde tulina okukola 12 nga n'ebikozesebwa sibibaze wabula kati ebikozesebwa katubireke sasula 12 zino zimaama kiiti giraavusi n'ebirala katubireke sasula muwendo gwabo kangende njiye. Alaba bwamwozolo eriiso Kabanana waffe ayayayaya okujjako n'ekira kye mbadde nsaba wengenda okunoonya akamere akasente mumpeere kamere kuba n'enjala yennyini emuluma okitegedde. Kati engeri gyali nti nakawere koba ofumbyeyo njaba ngabo nga muwa emmere kyomusana n'ekyegulo aya gyasimulanga eddwaliro. wulira firimu nze ndijamuwa ekyemisana n'ekyeigulo aye nenda asimule ng'eidwaliro ti bya bwereere iwe nga bw'ogiire onoonye sente. Mpulira kanje zagenda zijjawa efirimu yiino gyenvudde kakati tudde eri muko mukazi we yamalirira n'agoba mwannyina kyokka nga mwannyina bambi agamba nti n'okusoba kw'omukazi ono kwali kuyimiridde kuye Mwanje Stephen Kabanana. Omanye ensi yennyininyini teriiko woolina agamba nti kati nze kabaka waayo osobola okuba nazo enkeera ne ziggwawo. Kati Kabanana yali abaddeko nazo era yayamba kumwa halaba 10 lengera 10 addukanga lukoba lwa ggaali anaanuuka Kabanana ensi emutwala kaguddeyo embeera eri bulala gyali. Amadda gye wansuubiza taapu y'okuzannyirako naawe tukyali baana buto okubeera oli ali eri agenda maaso n'okuzunga gyanafuna 12 ebyana biri eno bisaba taabu etandikira mitwalo 3. Kati oyinza osanga amaka agali obulungi n'otandika okuba emimiro. Aha oba Mukama yatukola atya naye ebyo by'olina osanga birina kuba bibyo. Mugamba nti abaana abalaba sinema zino nga musinziira ku channel eya YouTube channel eya Mwanje Stephen Kabanana aba Saudi Arabia abali mu Dammam wennyini awali Boss Lady abali e Qatar Dubai abali e Madina Saudi Arabia yona mwena namwe abazirabira ebweru wa Saudi Arabia namwe abazirabira wano awaka Uganda ng'ogirabira ku YouTube channel nkukoneramu nnyo songa gye ziri ku maduuka wonna awatundirwa bina Uganda wano mu ggwanga genda ozifune eno bagiyita gyenvudde kina Uganda super era nga tugenda maaso. Ensi Kabanana emukuba goolo ku goolo entimba zinywa tugenda maaso. Kati kyava ayitawo eri mutowe ono ye mutowe asembayo yaddusaawo bigere olugendo bodaboda yali eruvugira 3 yaddusaawo bigere kakati no mulamu wasumulukuse yoga naye tungamba kakulike baagala 12 era ali mu ddwaliro okimanyi bulungi
omukazi agenda kuntwala ewaabwe ku nnyanja. Olira firimu nina biba bulinga ng'asaaga. Nagamba muguno omwezi mukazi antwala waabwe ku nnyanjula. Buli mwezi. Kati nina ogenda maaso n'okuteekateeka buli kimu kyonna ate omukazi yangambye tuva mu kwanjula tugenda kupangisa nnyumba ndala. Kakati ate biki by'oliko? Ng'akoze akasusu. Kati namutadde ku mata mwezi gw'amata tugende okuntwala ewaabwe ng'anyirira akasu. Guli neva mu kusaaga. Nyemize nkugambye. Kakati naye mbanga nzikuwadde ng'ogenda zijjawo. Olira firimu sente z'onu weeziri naye ziteekateekebwa agenda kwanjulwa bamutwala kukyala wa mukyala. Sigamisa programu Bulaza tegeera tegakigamba. Bulaza tegeera nze mugulamu wali mu ddwaliro tegeera. Ugambe kyengendo zikozesa. Olira firimu iva mu kusaaga leka kusaaga ebyengero biveeko. Ono ye baaba we oli ye mwana asembayo Kabanana togenda kumpa sente byakabiryamu ebyamazima bya Katonda togenda kumpa sente nazaako 10 ali bulala kati yatuuka embeera n'emumegga. Omanye eriyo oguggwa nga olinda guggwe ekyenda lifa lyafuuwa ddi nga bakubye bakuswaziza ekitegeera n'atandika okuluma emba ne gumumegga gagamba baba omulamuzi aba alina kusalira kiddako ng'ebyokwewozaako biweddeyo. Kati Kabanana yagamba ati bwe ndeka omukyalo oyo mu ddwaliro banaamutta. Bwe muleka mu ddwaliro banaamusiba. Bwe muleka mu ddwaliro bananjigga kuba sina kyakola esente zibuze. Kabanana akola atya? Mwanje Stephen Kabanana embeera eri bulala. Kyava agamba kamuleke mu ddwaliro. Mukama nsaasira nsonyiwe sirina kye ŋŋenda kola sirina kyakuzzaako nange embeera yempangudde. First half bakuba batya goolo 5 second half oli 6 goolo 11 newankubadde onoonya bwe guggwa guno guggwa mulimu okumaliriza. Yaleka omukyala mu ddwaliro bulungi ng'omukutenga ekitagaasi. Era munange kye yakola omukyala yakubira maama we yeyajja namujja mu ddwaliro. Olaba bwe badde onoomuyisaamu n'empewo bannange ye bannange omusajja taata w'omwana tajja na kumulabako natokoma kusula mu ddwaliro wabula natajja na wano okulaba mwana wange. Yamusula mu ddwaliro wiiki 3 omwana najja n'akubira maama n'amujja mu ddwaliro. Wabula mu kumujja mu ddwaliro ne bw'oba gwe naawe oswala tosobola genda wannyazaalawo ng'omukazi wamuleka mu ddwaliro. Kabanana tomusalira musango n'okukyala obukyazi okulaba ku mwana kyagana. Naye omusajja oyo embuzi yo maama olaba watuukula okutunda embuzi yo nga wali oyagala embuzi nolaba bagikutundisa ku mitwalo 15 nzije mu ddwaliro maama. Guno omusaayi gwo nja kubeera nagwo ppaka. Era bwatyo maama yagamba nti ogwo mwana gw'ozadde musaayi gwo nze nja gukuza tegwetaaga taata waago oba alijja oba talijja yamanyi. Kakati oluvannyuma lw'omwaka omwana yakula era kati omwana wa mwaka embeera ng'egenda ekyuka tugenda mu maaso. Olengera gyenvudde era ng'ekyagenda maaso bagiyita gyenvudde. Farida Naruyange film ekutuusiddwako Rio Cinema Production. It's now Rio. Nze bampita mu kibi ku mike nze nkutuusaako
ku 0755 alo ate nga wogirabira ekutusiddwako Boss Lady bano no bannaffe be bakola ku kyokubeera nga bakutusaako emmere yenyininyini eye Uganda. Ngamba gwe omwana ali e Saudi Arabia, ali e Qatar, ali e Dubai, bakubireko ku plus 966 538 758 432 babere nga bakuleetera deliver. Omukyala kyeyakola yanoonyereza kabanana gye yadda yitawo namukwata amatayi. Firimu yino kati guzeemu second half, guzeemu second half namukalakata oluyi. Mukyala alina obusungu bungi yamuleka mu ddwaliro. Firimu simanyi waliwo andabanga bankuba empi waliwo andabye kati oze kulwana oze kulwana kwata omwana wo ngende ewaffe. Omukyala yasitula omwana namuleetewo akabanana. Webale tulika mu ddwaliro okwata omusaayi gwo kwata nabukaluwo nze ngende. Ani musobya kubano n'omukyala naye mwennyini tomunenya. Yingira no munju tulabe tuteese. Saze yingira mu nyumba kwata ekyana kyo. Kwata. Gwe laba firimu. Kwata firimu. Toddamu kunoonya tonoonyanga. Lw'olinoonya lw'olifa. Mbwa gwe. Mama Nabukalu kakati mama Nabukalu. Guzeemu second half. Eri oweddola ba first half kati second half. Alo. Omukyala bwe yaweta ziyaddamu kukubikako kimunye. Buli jaguminkiriza kakano kawezezza omwaka mulamba n'emyezi nga 9 n'akaleeta n'akakubaawo. Nako katandika okulya ku shida. Ogwakabanana gugwa gutya? Gunaggwa guno. Alo, akana kakano kagenda wezi ebiri. Naye embeera musajja watu yagano tereera. Embeera agano tereera kakati tudda eri Semakula Nolden. Ayina kiwala kye, ayagala nnyo ekiwala kino, yazaala omwana omuwala. Nazzaako abalongo. Awamu n'ekyo n'ateekako n'omulongo omulala gwe baba bayita Kigongo. Kati ekyana eky'obuwala alina kimu. Era ekyana kino kyamaze okusoma mu mbeera y'emu taata atandika okisembeza mu ofiisi kisobole okubeera nga kitandika okukola. Naye omwana takyayambala akunakira bukunakkizibwa ati kale taata yayumba. Mulimu ofiisi z'olina okubeera ng'oyambaliramu ebintu nga bimpi era nga bikola. Naye guno omulimu gwa buvunaanyizibwa. Tewadadi tonyiize asinyiize naye si kirungi nnyo kutandika kubeera nga oyambala engoye. Kati engoye tuyambaddeko na haafu, oyambaddeko kotagula muzinga oddaawo oze mu ofiisi. Waggulu oyambaddeko bipimo olinga oyambadde akaleega kokka. Okitegedde gwe mulembe, eriyo omulembe naye nga waliwo gutagenda kolera. Tugenda maaso tulaba gye nvudde. Nabukalu senga amutuuma lumu Nabukalubirivu. Bakamusuulidde muvi tulaba gye nvudde kati ng'aleeta ennywanto. Ensi eyinza okukuba neva mu kutwalira livansi netandika okutwalira mu kabirizi. Kati onemutwalira mu kibirizi tekyamutwalira mu livansi. Musajja watu yali yasoma naye olwo oluzungu. Omulasita yagamba kali lasita olaba musomesa yankubiranga bino bisima ebipayara 6 kati ensi bwembeera netikka emigogo tembuuza PR6 mwana era nensanga ku musomesa oyo yankubanga emigo tuyinza okukuba bubi mu lukubo. Yamenyetsanga ne SST naye kati bukyanga mbeera mu nsi sirabangako SST wansasulira.
kati nakana akasayansi kamadamu nenkalaba kozidde okunywa mbeera mu kikubo wano nebintu alanga kagudeyo kakati noonya sayansi wanyambira sirabawo ensinga etandise okuvuga kati nemuvugira mu kibirizi temutwala na livansi etwalira mu kibirizi gwaya basi ogenda kogga akaana kakaaba kaganye okumanyirira kati akatisambu kagenda kogga katudda ku maama bane wakomyewo dda iye maama naye nange bwedda nkunoya asikulaba omukyalo ono oyinza omunenya naye omunenya kitono gwe sebo naawe omusajja wakulekera mu ddwaliro n'okuza omwana mwaka mulamba n'emyezi 9 nga talinyangako wo omunenya kitono maama omwana nzina mututeyo uwa tewa taata we wakitaawe sagamba nti omwana nja mwekuliza naalongo yagamba nakugamba omwana nja mwekuliza ki ekyamukutwazisaayo atajja wadde okulaba ewakuleka mu ddwaliro n'omala omwaka mulamba n'emyezi 9 tajja kulaba gwe watwalidde omwana maama ekisoko ly'omwana alina kitaawe saamwezaalamu namutute wa taatawe kawe yawezezza omwaka kati olira firimu yamutute wa kitaawe omwana ono teyamwezaalamu ekitali kikyamu niye mbeera ati gye yamututtemu firimu omusajja watuukira okuleka mu ddwaliro yali mbeera nungi era ogenza okulaba nga omwana asobola obeerayo sibitegedde baasi nagambye sekendafu yawedde kati katugende mu extra firimu yiino kakaba nga akaliko basaponsa akaana kakaba nga akaliko abakateekamu ensimbi ez'obuyambi n'alyoka agira ati bwati bwakoze bosi reddi tugenda maaso be bakutuusaako extra time tugenda maaso gwakabana nagugwa gutya ebyokuseka mu biveeko ogwakabana nagugwa gutya akeera n'asiba engozi kakati alina okuyiriba ayambadde John Goba embizi eyo yagula ngumu si yakukutuka kati abasajja mba mugula engoye mubale embeera bweziti gula kijiini kyo nga ne bweraba mbeera ki gula John Goba mbizi okujjako ng'olinyewa ye ne bw'olinya mu kinnya John Goba mbizi tekutuka ntugumulekera kati yatandika okunoonya ku buneiba obumu abeeko kale walekera akaana atandika okuyiiya emirimu batali mulimu gwogenda kola ng'ate oweesa omwana mu mbeera bweti n'obwa namuju wange niraba nabale naawe gwolekera omwana nze namuju oli okundekera akaana kakaaba gayimbadde nafoojendaga naye eriyo abantu boonoonya okuyambira omwana naye namuju byagaana mumanyira kale mumanyira golonga nze kiŋŋaana okuzaala sibimanyi yo kakati omusomesa ono kiza Danielo olagawa sekretale ndeka ndeka ebizibu byankedde kikyate bangobye omuntu wakeera enkya nga badde mukamaawo nakugamba mbu okuwumuzaamu aba takugobye ono bagobye embwa ntunula maaso okiŋamba oba ogenda kundekawo likabuubuutu lino limanyi nnyo laavu liriko omukono gwokka oyinza oluwuzi oba agenda kuboba alinga walesolingi gudi mwepimire ofuna omukyala ngaoyo n'ogenda n'omuteeka awaka kati lwamunyizizza ye tamenyeka akulina webase n'akosaako omukono kiba kibonerezo bakutaddeko kumpi kilo nga 8 egenda mu maaso tuzeyo kwali ku extra time ate jjukira ne extra time ebeeramu bitundu kati eno first half ya extra time gyenvudde kati musajja wattu yayogereza ku baneiba
alabe balina gwayinza okulekera akaana agenda ayiye. Kati ye mama Naaka talina budde, alina gy'alaga, alina okugenda okusobola ebintu bya kadaala si byangu, alina okusooka okugenda mu katale. Kati ate ne mama Naaka bw'omusaako akaana ako obeera nga amutaddeko omuzinzi, kyekyamukwasa ababe n'abazaayo ettoolo. Mama Naaka unatula nga lumonde yabadde wa mu kisenge goddaawo muwa omwana, mbeera mbi. Sewaliwo buyambi era yeeyongerayo. Kakaaba nga akaliko akateekamu ensimbi. Omwana bw'ati aba alina okuba nga akyali ku maama we. Kyova olaba nti kizibu nnyo kati guba tasobola kubeera nga awamu n'ekyo nti tannaba mumanyirira. Aba akaaba ayagala maama we. Kyekino ekikumi ky'olengera kati kyabajja ewa anti Kadaala. Anoonya ani gwayinza kulekera mwana ono. Anti Kadaala kyavavaayo. Kati ebyokusaba yabirese akyusizzaamu. Amukuwa byampaka munsigalizeeko mala okugenda, nina akalimu ke ngenda okolerako interview. Saawa nga 5 ngenda kuba nkomyewo. Ebyokunyonyola tabirina olwamumuwa n'apika wuule adduka esaati yemugoba. Takaleeteddeeko nywantooke kafaanana obutyo kalabika njala. Ebizu byonna nabirikana akabanana. Tugenda maaso. Kakati ebbanga ligenda okwetooloola, gundi ensimu giveeko. Muko takyakola, asiba mu ddiiro okulaba firimu. Muko asiba mu ddiiro okulaba firimu. Lwaki? Kati kino omukazi akirabidde wiiki nnamba, ekyamuleetera okubuuza lwaki bba takyagenda mu maaso nakola. Yagobamu nnyina firimu yiino. Muko takyakola, abaana bagenda kudda ku ssomero wiiki nnamba asiba alaba firimu. Kati nkubulire lwaki sikola. Kati bw'otanyonyola nze ogenda kunyonyola baana. Omutima bampumuza ku mulimu sikyakola. Yamugamba banzuula nga ndi mulwadde wa mutima era ku mulimu ne bampumuza sikyakola. N'ogwaba nono gulayika ng'ogutandika. Ogwabano nagwo gulayika ng'ogutandika. Muko baawummuza. Muko yalwala omutima. Muko tagenda kuddamu kukola. Ono yagoba mwannyina. Tugenda maaso tulaba gye nvudde era ng'ekyagenda maaso. Mwanje Stephen Kabana na YouTube channel kwogyesanga. Ababosi Lady ku kyemmere yaffe gye twaleka awaka beekwate. YouTube channel Mwanje Stephen Kabana na YouTube channel. Omugave mukibenze nkutuusaako ku 075 767 755 752 tuli ku kina Uganda mpola mpola. Olw'eggulu ng'akomawo. Kati oliwo jja nagitwala agenda okudda nga anti Kadaala yabadde n'omugaati naye yagusudde wansi. Musibye mutya bulungi, tewali buzibu. Omwana bw'aba n'omukyala, abakyala bwe bamanyi engeri gye bakwata abaana yasanga kasirise. Ntalina buzibu, nze talinako buzibu. Ne kasimbula kakaba nga akaliko ennanga, kalinga akalina yingini. Yamubuuza interview gye wagenza okola oyise nti bireke ebyo simanyi bwe ngenda bikugamba. Akaana ko tewakamanyiza kulya nkawadde emigaati kagisudde. Lindako emigaati atuusudde ogisudde busuuzi nagukuba akaveera. Bw'omanyi ng'ego ekyo kikola ekyemisana n'ekyeggule wakabanana era okuva ku makya tannalya kantu n'ayongerako ne vakedo.
naiba totwala vakedo oyo bamusadde saala muwola nasuubudde tombanja ino yantikadala tomanja kati lwaki tonyongerako kikedo kino mukene wazimpa weza mukene wazimpa wajala notwala mukene wa 5 ne butungulu bwa 2 ne buto wa 10 wazimpa siringi 8 lulamba walumpa kakati akagati kasanze bawaddeko nabukalu bwafunira kuva kedo olwo lunaku agenda kuba lugase era yono gwolengera yeyola yeyongereyo ensinga yakubye oyinza okulowooza lwaki wazaalibwa musajja wattu buli kirimu kyonna kyonna kyomanyi ekyakagwirawo akibeeramu yali naabaddeko ne ssente era nga ne mwannyina yamuweererako naye byakyuka kati bwoba oyinayo akagwirawo takagoba kati wuno mu kukuba bulooka fulumyayo bulooka 10 n'ofunayo 15,000 maya kujja kunsambirako nowe maali okuba bulooka 10 n'ofunayo eky5 weno wemagazi tagoba mirimu kati ekyokubeera n'omwana we yakimanyirira of course ekyokuba omwavu ekyo tukimanyirira bulijjo kubanga tojja kubba n'ebizibuzibu tuyita nabyo nga bw'olinda ddi lwonaafa aye munayinza ekubonyaaliza bwoti ate n'obeera ng'olinda ki toli muwala nti onaagenda ku kampuni bakufunire egundi passport ne visa ogende ebweru okola okugenda kw'omusajja ebweru wetagatandikira mu miliyoni 4 awo wali firimu naye baabawala ensi bwe mukuba ennyo ng'agenda ku kampuni kasita abeera ng'ayina ndagamuntu ogugwe ng'agenda agumalire saudi ng'afuuka kadama ekyo nakyo nga kiggwa naye ffe landiroodi wakugobedde mu nnyumba wonaafunire miliyoni 4 olowooza ogenda ebweru kati musajja wattu yatandika okunoonya emirimu yajja kulina essomero bw'anoonya emirimu yasanga sekuritale yali mu ofiisi kati omulimu ogusaba ate na mwana yagamba ano namumanyirira tujja kukola bulungi kati oyagala mulimu ki oba kufumba oba kusimula kwoza tooyi kukuuma geeti byonna ebyamaanyi omanyi jjajja wange yaŋŋamba nti ensi yakyuka ku bintu bibiri olina okubaako kimu kyotunda okusavaivinga bw'oba tolina amagezi togenda tunda magezi tunda maanyi kati ono ebyamagezi byagaana katunda amaanyi oba olina geeti oba olina kufumba oba olina kusiimuula byonna nja kukola kati sekuritale kyava mugamba kanzije ngende mala okulaba boosi yaba amanyi oba tulinawo emirimu oba nedda lino ssomero wabula nga abaana bali mu luwummula daba bwatunula akwasa ekisa mulayo atunula yenna azikidde sekuritale n'akomawo kabubuutu nnyo kakati nkomyewo naye olina munnamukisa nno layira mulimu weeguli era gubaddewo ogwo musajja wattu yatta ekikoowe kyava agamba kyonna ŋŋamba kasita guba mulimu yamugamba njogedde ne mukama wange n'agamba omulimu gubadde gusigaddewo gubadde gwakulongoosa okuva mu tooyi ofiisi staff room zonna ne staff quarters kyava agamba sirina buzibu omulimu nja gukola munneebalize naye nange kalineebaze gwe kubanga gwe mukama wange kati kyava mugamba ebyomusaala sijja sooka bikugamba kubanga ndabanga atajja sobola kukola ng'olina n'omwana oyo ebyomusaala tujja byogerako luvannyuma omulimu agufunye ogw'okusiimuula ye mwanje Stephen Kabanana
enkera ng'atandikirawo okusiimuula n'omwana ku mugongo aba asiimula n'ayira boosi amazzi. Kino gwe kino laba firimu. Boosi ali ku simu amuyira amazzi. Ulira firimu bagagga bavuma yaani yakuleeta wano wajja otya. Boosi nsonyiwa sigenderedde niye gwe kasajja kyava mugamba ninga akumanyi bwe buzibu okubeera nga wamubbako nakulaba wa kati kyava amujjukiza. Boosi olunaku olumu yagwa mu buzibu laba firimu yagwa mu babbi yagwa mu batemu ne bakuba oyo awo yamusanga oba neyamubba simanyi zijjukidde gwe batwala mu ddwaliro lwe nagwa ku batemu. Wano wazze otya naze noonya mulimu nenfuna guno ate omwana wange ukulutyangwa toyina omwana kyava mugamba mwosajja gwe wanyamba bukyango nyamba kumpi myaka 5 mbadde sidanga mukulaba guno omulimu ngukujje nako ebyo bipaketi bize nayo nkuwa omulimu omulala wano we nina okusasulira myaka kumpi 7 bukyango nyamba. Olabye ensi mutambule nga muyamba ate okubonaabona kw'omusajja si kwe kukomerera kw'ebulamu bwe. Oluvannyuma lw'ennaku 2 boosi bange ebintu bye wankolera principal w'essomero nga mutwalako awaka. Mami zino kati oba azigyewo engoye ekikomera kirimu emmoloka ezisukka 6 bantu balina essente osanga omuntu ng'alina essente za muntu omu naye nga kumu ababonaabona zaali badde zibagabira emirundi nga 3 nga ziyambamu abantu 30 naye nga yaziina bwomu ate Katonda bwatu bwabigera tabuuzibwa. Mami huyo kati dadi ng'amuleeta waka alabe ku famire ye Ssaalongo nono munange n'okujjukira nayo nsonga nkulu eriyo abantu abatajjukira. Tugenda baaso Boss Lady wali mudamamu okulwa emmere yonna gye waleka awaka. Tugenda maaso mpola mpola eno gye tukyalengera bagiyita gyenvudde. Yamutwala namwanjulayo eri Nnaalongo tukyagirengera efirimu eno egenda mu maaso. Yamuleeta ku ekigo tukiyita nakiko kinene wali balundirawo balina ente we banywa ku mata balina emmuluka nga 6 alinamu ekyana ekyobuwala yazaala kimu alina abalongo Nnaalongo waali kegamba bingi nnyo ng'era bw'omanyi Mukama nga yakuteerako omukono egenda maaso. Wano bamwaniriza naye nga jjukira ate ye mwannyina yagoba. Wano bamwaniriza ku mabbali eri mwannyina yagoba. Ye Kabanano waffe gwe tutegeera obulungi ennyo taata Nabukalu ensi ekubyononeza ne mukati ensi yamukuba neva mu kumuvugira livansi netandika omuvugira mu kibiriizi ayimirira bizibu byerere omulaba ayimiriza nnaku naye era John Gobembizi yali yagula nnyingi yagira munigi naye John Gobembizi neera naye ng'eno myufu yakutambula eno gye yayambalayo yali yakutambula gye yagiramu egenda maaso. Tulaba abantu abasatu bolengera ku sikuriini yo Farida Naliyange nannyini firimu wakati Kabanana Mwanje Steven ku mabbali eno Nurdin Semakula be bakutuusaako firimu eno emanyiddwa nga gyenvudde. Nze ku muzindalo bampita Mukiibi 75 76 12
ate 781 557 226 ku lwaba Boss Lady. Tugenda maaso kati oluvannyuma lwa wiiki 2 Salongo n'amuleeta n'amugamba omanyi njagala obeereko awantu awalungi. Engeri gye nakuzizza ku mulimu kwegamba olaba emikisa bamukuliza ku supiidi ya iriiri okusimula yasimulayo ndowooza zaalinga dakiika 8 ne bamukuza kati wiiki 2 bamukuzizza. Salongo amuwa ennyumba ey'okusula agamba gano ge maka gange mwe natandikira kati gali wano gonoonekera awo njagala osulenga muno. Manyi omuntu azimbayo amaka galowooza nti maka kati ate bw'ayongera okusajja kula ennyo n'okufuna essente n'alyoka azimba kye bayita amaka. Kati gano Salongo mwe yatandikira yagaleetamu musajja we n'agamuwa ng'amuwadde ne ofiisi eya sekuritale ye sekuritale we. Aloota abo ba ge amaka ge gaali aga Salongo nga tanazimba gali gaalimu aba firimu oba kati mpite Yesu oba mpite Katonda oba kiki ndoota sizukukira wano nga mbadde ndoota ne Yesu nakalabe oba abadde aloota. Nyinza ogundi okuzuukuka nga mbadde ndoota, nyinza okuzuukuka nga omusajja ampadde ennyumba naye nga mbadde ndoota. Ogwabano gwatandise nakugamba gwatandika muko yalwala ekibumba n'omutima. Gundi teri master wa university eno era tumanyi kikigenda kubaawo. Muko yalwala. Abakyala tulowoozengamu emirundi 2 nga tukola bye tukola era kuno kuyiga nti obaoliawo ensi gy'olimu essaawa zino tekigyetaagisa kuba nduulu ensoko kiwuka. Songelamu Ba yalwala. Ba gwe gwali omukono ogwali gukola. Omukyala yali mutuuze wa waka housewife. bintu binsobedde. Omwami embeera eyongera kuba mbi. Buli oli kyayongera kuba bubi kikikyo ng'ovudde ku kyokuba nti takyakola kati embeera yennyini eringa ng'egamba nti bandimuzza ebukakata. nako katonze tunaba tutunda nnyumba y'abaana n'agamba tukujjanjabe buli kimu kyonna tukizitunze. Ennyumba gye tuba tutunda abaana banaakulirawa. Yagamba simanyi ennyumba njagala esigale okuba nze nyinza n'okufa sente ze mutaddeko nnyingi nyinza okufa. Biki byoyogera oyogera n'okubyokufa. Ogwabano gwo gugwa gutya mukyala wakola obubi yagenda mu maaso. mutuufu mukoddomi wange kati yafuna ssente eyo saala yakwejjusa osanga yali badde osanga atuyamba. Yamugamba wakola bubi wagoba muko wange kirabika kyajjanga kigezo kati wuyo yafuna ssente oba oliawo ye yali tubadde atuyamba naye wamugoba. Ntaasa kati tetulina we tuddukira tetulina agenda kuyamba ani anaataasa. ekituufu baaba yafuna ssente. Wulira firimu ngoli tusobola okwogera naye. wulira firimu obola wali nyambye nayogera naye. Ekyamazima ekyo kyoyogeddeko kituufu kangende nsooka ennoonya. yagamba kituufu mukoowe yafuna ssente ate zitasobola kungoba kubanga oli muntu wange. ye yansomesa n'okunsomesa olwo kati kyakabijjukira. oba kiba kyetaaga tteke kiba kyetaagamu eŋŋumi nga ya luvo egenda maaso eyo ndowooza yange kangende noonya baaba wange munange. kakati bw'amala okumuwa ennyumba adda awaka ayanjulira Nalongo nga bw'akuta ennyumba eri gye baatandikiramu n'agiwa sekuritale we n'amwanjulira nti kakati officially ye sekuritale. Kawala kaffe akawala ne kagaana nze taata nze ndaba yenna amakula mu makuzi maaso omusajja saamwagala oyo era akomenga eyo tajja waka. gamba omwami nakoze ensonga nesibamwanjulira. Wulira firimu okujjukira nsonga nkulu. naye ddadi kankubuuza lwaki oyagala nnyo okwesembereza abantu abaavu. Eyo firimu oba kano kalowooza obwavu babutuumirawa. nagenda mu tawuni yagamba nina ensobi saabanyonyola
olunaku olumu kituteeka ebbanga giringa myaka 7 ku 8 bana bali bakyali batototo nengwa mu bayayi najja nali ngenda ku ministry nengwa mu bayayi bwe ngwa mu bayayi ne batwala buli kimu kyonna esimu ki ate jjukira baasigala bankubye nga nkoseddwa mu lubuto nkoseddwa buli wamu wonna amagulu gonna nga bagakubye nga sirina wenzira nali ninze kufa wazira mami oba ojjukira olunaku lwe nagamba nti nsudde essimu myaka nga 7 ogijjukira saayagala kutiisa lwe lunaku olwo ne zireeta musajja wa Katonda oyo muzira kisa yeyanjoolayoola n'atwala ku ddwaliro oyo kubanga ensi yonna yonna yali empeddeko nga buli muntu apitako atunula butunuzi bw'ati yanjoola n'atwala mu ddwaliro nzijjukira yali alina siringi 1,000 n'agundekera n'aŋŋamba tusooke tukole ku by'eddwaliro kuba nalina sirina ssimu essaawa eyo ne mubuuza ate ggwe omutwalo ogwo n'aŋŋamba nti nze nja tambuza ebigere basooke bajjanjabe ggwe okuva olwo nali siddangamu mulaba omusajja oyo yakiramba nange ndaba nga ate ntuuse ku minisitule gye nali ndaga ate mu budde yanyamba nenzijanjabwa nengenda ku minisitule nenkola buli kimu kyonna naye nga bw'omanyi mukama agera ebibye emyaka gibadde gikutte kumpi 7 nga siddanga mukulaba musajja oyo tujja kuba naye mu maaso awo tomanya kikasa tumulese wakala kati kyava agamba nti oyo kintu kyamakulu nnyo mu bulamu bwange nja kwongera okubeera nga tumumanya ababadde batamusiimye mumusiime ku lwekyo kyokka kyeyankolera kubanga taata ye nannyini famire eno senga kyali kituuseewo bulyawo taata kyatayagala kwogera oba ti senga yali afudde obaolyawo bino kati bano bali badde tebabibeeramu kubanga okuvawo kwa taata kukyusa binene fenna tukimanyi byonna mbitegedde naye kakati omusajja embeera yakyuka ye kabanano waffe embeera yakyuka laba nno kitooke kibya Katonda embeera egenda okwekyululamu bweti bya Katonda oyo omukazi bifo nga twamala kumanya waava bya Katonda yagenda nayanjula mukazi yabba bya Katonda teyamulekera wadde ate kumala kukozesa okulamu kati bya Katonda wetwogerera naawe okusula tewali ensi ekyuka kyokka bweba ekyuka tekuba kade ekyo kye tulina okumanya gyenvuddewo omuntu tasobola kuba munafu era kyova olaba basinga tebaagala kwogera gyenvudde waabwe naye nga gyenvudde waabwe ebaamu okukosebwa kw'amaanyi buli sayidi ab'eŋŋanda abakyala be tuyitamu emikwano obulamu ekyo kye bayita gyenvudde naye ng'omusajja olina okutunulira gyenvuddewo kati kano katooke kagamba nti buli kimu kyonna kyonna kyaggwawo omwanyi mukazi yabba landlord yangoba bw'oba olinawo osobola okunsuza nsuzeeyo ate bw'wabayo akalimu okanoonyeze naye nga yejjukira bwe yamutuukako omuntu anayamba ebyo tabijjukira buli wojjukira bwe bityo tosobola kuyamba naye ebyo kabanana yabiteeka ku mabbali n'agamba nja kutulako ku mukama wange nabo basobola okubeera ng'ayinayo akalimu konna bwe kanaabajja ekali nja kuba nkutegeeza tugenda maaso omuntu anayamba buli wotunuulira omuntu bye yakola olwo togenze muyamba ate gundi buli wobeera mu kifo ekimu ng'olina obuyambi bw'osobola okutuusa ku muntu bumutuuseko kubanga tomanyi nkya bwegenda kubeera katudda ku maama Nabukalu panga nno lyetoolodde ku kadaala ke emmotoka omukulu kati avuga ziri embi Salongo yamwana nyabo wanjisebo olinawo ku agenda otuuka okukyuka maama Nabukalu naga sweetheart owaawa sweetheart owaawa pene taata Nabukalu yanze maama Nabukalu owaawa bakazi bano abakyazi bano
omanyi bo baba bakazi naye waliwo abayita abakyazi ng'ajjawo okukyala bukyazi n'agenda bakyazi bakazi. Era namukwano gwange yaŋŋamba mujjajja yamugamba bakazi bano ekyabayisa abakazi baalinga bakyazi bakyalanga bukyazi ne bagenda. Tagumiikiriza mbeera kati ono omukyazi ono omukyazi gwe muyita omukazi agenda okulaba nga taata nabukalu taata mukalu togenda ensobi zibaawo taata nabukalu nsonyiwa munange tuze ku mwana bw'obeera ggwe mama namukalu ono omusonyiwa oba nedda. Ate first place Kabanana era yali musobya namuleka mu ddwaliro naye ng'ate naye yali mbeera kagamba olwose embeera ekkuba n'otukokola ekintu ke wali badde tokola. Naye Kabanana agamba mama nabukalu teyamuyisa bulungi era bw'atyo ne yeeyongerayo ne nannyiniko n'aleekera okaggala. Bweti bwe badde abadde nakanjako Rahma Mpozi Mwanje Stephen Kabanana Nalyange Farida Semakula Nurutini Boni Kalansi Mpozi Nenamwebe Aisha Nachagaba Miracle Mpozi ne Kamya Robert oba Kamya Habati bwete bwe badde badde mikibuzo badde nkutuusaako yo yennyini badde manyiddwa nga gyenvudde era nga badde kutuusibwako bannaffe bana ba Boss Lady abasangibwa wali mu Damamu okuky'okubeera nga bakutuusaako emmere ey'awaka. Mwanje Stephen YouTube channel kwogisanga bakubira ku 0781 597 osobola okubeera nga weefunira emmere eyo yennyini gy'oyagala bakole delivery ennungi w'oli aleeta ekyo yennyini kyoba obatumye tusinkane mu kina Uganda ekirala ate era weeraba kasitoma omulungi.